Kayanja Amon olw'emboozi eyo ebinga tubitadde ku bbali tugenze ku nsalo ya Uganda n'eggwanga erya Kenya eno waguddeyo obutemu omwafiiridde bannansi b'eggwanga erya Kenya babiri era embeera eno waliriza abakulu mu by'okwerinda okutuula mu bwangu ddala okulaba nga banogera eddagala ekizibu we kyavudde bo bannansi ba Uganda nga bajjirya Uganda ba Uganda People's Defence Forces babiri bateekeddwa ku bunnyogoga okusobola okwongera ate okuwa amawulire ku byonna ebyabaddewo. Abakulu abatwala ebyokwerinda ku nsalo ya Uganda ne Kenya batuuzizza olukiiko lw'ebyokwerinda okusobola okumalawo obumulumulu obwajjidde kuttibwa kw'abasajja babiri bannansi b'eggwanga erya Kenya abattibwa ku mazzi g'ennyanja Nalubaale. Secondly, let us agree that an offence was committed, that is true. Thirdly, let us also accept that we are going to work in collaboration with Uganda as usual. Oluvannyuma lw'enjigena abasirikale ba UPDF babiri bakwatibwa ne bassibwako obunnyogoga. We've already arrested the sergeant who did the shooting and then the one who commanded, who was meant to have commanded. So all those are in our custody. Abakwate abateeberezebwa kwemabega w'ekikolwa kino kuliko Sergeant Lazarus Okunze ng'onaavunaanibwa ogw'okulemererwa okuduumira obulungi abasirikale be ne Private Akunzire Roscoe agambibwa okubanga yali emabega w'okubwatula amasasi bannansi b'eggwanga lya Kenya bwe baali mu kikwekweto eky'okukaka abantu okuwa omusolo awamu n'okufunira layisinsi amaato agakolera ku mazzi g'ennyanja Nalubaale wakati w'eggwanga erya Kenya ne Uganda. Kino kyaleka omugoba w'eryato erya UPDF Mohamed Mogoya ng'asobeddwa era wakati mu kulwanagana n'abavubi abannansi b'eggwanga erya Kenya yava ku lyato lye bw'atyo n'abbira mu mazzi era n'ataasibwa ab'obuyinza mu ggwanga erya Kenya n'oluvannyuma n'assibwako obunnyogoga. Michael Kibwika omubaka omukulembeze w'eggwanga atuula mu disitulikiti ey'e Busia atuuzizza olukiiko luno mu bitundu by'e Busia ku nsalo bo batono bafuna bye bakkaanyako okusobola okulaba nga amawanga gombiriri gakola mirembe ku nnyanja Nalubaale awamu n'okwewala okukozesa ebikozesebwa mu kuvuba ebimenya amateeka. To the logical conclusion to identify one, the reason why the scuffle took place and then to hold the culprits responsible, to hold them accountable for the actions. Munnayuganda yasibibwa mu ggwanga erya Kenya agenda kuba asimbibwa mu maaso g'omulamuzi nga nabo bagenda kusaba abakulembeze baabwe okwongera okukubiriza bannansi baabwe okwewala okukozesa envuba emenya amateeka. These people had a fight, like the commissioners. There was a very serious one. So in this case, the issue of the gun is a better exhibit in Uganda because the killer is in the country where and Uganda and not the other side. So with that one, it is okay you take him to court. Wabula kukulumidde nnyo eky'abannansi ba Kenya abattibwa amagye ga UPDF. Deborah Mwesigwa Mugerwa ng'one mubaka w'omukulembeze w'eggwanga atula mu disitulikiti e Namayengo agamba nti weetaagisa okubaawo amateeka agagobererwa okusobola okuleetawo emirembe. Both sides to remain calm because we are investigating, and as Ugandan government we commit to make sure that this case is ended conclusively. It's conclusively handled. Major Benon Kabarugaba owa UPDF avunaanyizibwa ku magye ag'oku mazzi akakasizza okukwatibwa n'okusibibwa kw'abasirikale ab'eggye ly'eggwanga. Abasirikale baffe twabakutte bali mu kkomera tugezaako kumanya kiki ekyaliwo bwe tunaamala okukitegeera bulungi tujja kubatwala mu kkooti bwe baba balina emisango baddemu bye baakola. Byasande Charles, Salty TV, Omunnyo.